Idi ebibiina kati gye yagenza okuwemula tekirina buzibu kubanga abawemuzi ba kuno be tulina abakulu gye bagwa era naye yakopye bulungi yakatuuka naye ndowooza owulira bw'ogenda ebulyambwa eryansava yadanzise amazima gali nti bw'otunya etteeka lino omanyi nti abantu Nsibambi be yasomesa bonna bagamba naffe tetumanyi musomesa kyamutuukako oba atwalibweko ebutabika kantuntu nga yennyami buli muntu yeewuunya Nsibambi ekyamutuukako kati ekyo kyekiraga kye nabadde nkugamba ndimuvuba twebegula omuntu sorry egula ebintu ebyo oba bisatu byonsirike awo nooba otuyambi sigalayo naye nga tomuka awo nawe oba otuyambi mpitibwa Paul wano nkubiddwa n'ekatebo. Ani? Paulo Galabuzi nkubiddwa wano okuva e Katebo. Tuyanzanya emirimu gy'okola Honorable. Giriwa seboba. Emirimu gy'otuusaako engalo zo. Naye manja kubuuza oneesuluwaza kupaka ddi? Oli musajja mukulu, olina ssente, wasoma naye oneesuluwaza paka ddi? Ombuuza ng'ani mukama wange? Ndi mulonzi. Ombuuza ng'ani mukama wange kyeyagala okusooka okumanya. Anti Katebo si gonzaala, si gwe wansomesa. Oli Honorable waffe. Newo sikyali mwandaba ng'embizzi mundeke. Mwangoba ng'embizzi. Muganda wange nkusaba ondeke esimu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye. Giteeke mu security banoonye. Olinga amazi. Olinga amazi. Tonvuma Honorable. For the murder of Ejeku Gideon in count 1, Keisha Agenroth 14 in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Reso sindika Okoyo Christopher Nyu ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango okusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court. Still insist you have nothing to tell this court. I take this, you have nothing? Yes, madam. Tiwa sina kyakwogera. Anoonyerezako ku masomero agali kumpi naye. Mu Uganda kibadde nga si kyateeka okuwa ekibonerezo kya kalabba nti naye ekibonerezo kya kalabba likyaliteeka ddungi nti wadde kkooti ezisinga tekibakakatako kubanga bawa ekibonerezo kya kalabba naye mu misango egy'enjawulo bayinza okuwa ekibonerezo ekyo. Waliwo etteeka erya sentencing guidelines kyebagenderako okuwa ebibonerezo kigamba nti kkooti esobola okuwa ekibonerezo kya kalabba mu misango egy'enjawulo bwe baba nga basanze nti omuntu okumusiba mayisa oba kumuwa ekibonerezo ky'emyaka emingi ng'oluusi tegimala ne basaba nti okufuna obwenkanya kyandibadde kirungi kkooti eno n'emuwa ekibonerezo ekisingayo obunene nti era ne Katonda omuntu asinga obwenkanya ye Katonda
nti ate wadde bayinza okugamba nti ono omusango gwe gusinze yejjusa ekyatuukawo nti omuntu okuza omusango tebayinza okugamba nti basabe nti ekkooti emubeere ya kisa nti ne Katonda asonyiwa ebibi byonna akyawa omuntu okuza emisango era agamba nti balina okubonerezebwa abo baba bazize emisango nti ono asingibwa omusango mugoberezi wa Kristo oba mukristaayo nti ate mu Bibuli amateeka ga Katonda etteeka ly'omukaaga ligamba nti totanga era kirimu Okuva essuula ya 2 olunyiriro rw'13 era mu Bibuli emu mu Baruumi essuula y'omukaaga kigambirwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. No, my Lord, You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my Lord, I don't have anything to say. Yo, ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera. It's Thursday. Budde butukutemu ndowooza sawa wooli ewaffe ziringa mu kitundu ku 3 ku 2. Yes, naye wootulabirawo wennyini namba emu wetuli. Okay, bintu biri mu kwapeninga. Entertainment wise ebintu gye biri byapeningira ddala. Just a slight spin naye nga tuyinza obutabyogerako wano. Jeff Chiwa ne Shiba olutalo lwabaluseewo bali mu kooti. Omu yasooka okuloopa omulala ye n'agenda n'aloopa. Lutalo lwa katalogo yange siiyo bwe wali performing rights biki awo olutalo bwe luli naye nze njagala lugende mu maaso bagende mu kooti ebintu bigende tulabe copyright gye bawadde wawe egenda okukoma nga tusinzira ku kino kye bagize. Wizo bamuyise ku poliisi bwekataabe entaanya ayizosibwa oba okuvunaanibwa okkuba omuntu eyali amulongooseza erikwewaka nayagala tomutta. Gundi Gravity Shiba yakoze podcast naye baaba yasookedde ku kazini we n'amuyisaamu eggaali n'ayisa mu spice eggaali okumufiirako kwegamba akantu ye akayingiridde mu maanyi nga buli kimu akuba ku mutwe. So naye ng'olunaku lwali tulinamu nsibambi kweno bbiri eriwo ayinza okuba ndoze ku bagiwadde ku sayidi ya gavumenti ogiheedinga ebintu byayogera agamba oba muwagala oba temwagala ejja kuyita temulina kye mutugamba. Tulinamu Gravity ne Bebe Cool, tulinamu Okero olunaku lwaleero abadde guilty era bamusalidde bigi bibaddeyo eyo. Tulinayo mu Among yagamba eri palamenti ye-11 yagifunya eya 12 agenda wagamba Walput kitegeeza ki agenda kujimira bumizi kwa kino wekifunya kisigalawo neno egenda kuba Walput nti agenda jimira bumizi eri bagiswallowinga eno yakuba Walput. Kigamba Walput kitegeeza ekintu ne kibulirawo ddala completely no trace. So nambemu buuza ku bantu nga sina kuba ku bulango tokobuze ku bantu abatwala n'abatuuze tubalamusizzaako nnyo buli omu gy'osinziira kansibe nti muli bulungi. Abantu abaze kuligase ku Monday bravo obalemu mwebalire ddala naye chance temuddamu mu ebyokunywa nga tannayimba mbasaba abaze kuligase ku Monday mwebale nnyo nnyini era buli lwa Monday bwe kitube kigenda okubeeranga. Mariam is boutique entebe kubayita nze nali simumanyi nkwataka video nkateekayo omwana yansirinkira message 15 jayo video namba Mariam wazze mu balanga tomanyi so gena maaso mwebale nnyo mwebalire ddala okulabika obungi bwe mutyo
temujjango okwo ate muyongera okujja. Amina. Eyo ye Legacy Launch esangibwa Zana bw'otuuka ku lawundi n'okwata ku Kidda Ennyanama. Awo ojja kugiraba Legacy Launch Zana. So olunaku every Friday Supremacy Launch. Nawo gwe oyagala tusuzanga mu mabbala nambe. Every Friday Supremacy Launch. Kana yo bagiyita batya kuba eri bagiyita kikadde ya Legacy. Kikadde Monday. Bagiyita African Night. Eno era African Night. Yeah. Tukube bitengi. Byonna. Every Friday Legacy Launch. Every Friday. Tutandika na Friday. Nakulabye from this tomorrow. Hey. Ambe muno akasente ogenda kakola. Mujje mu bungi as you can. Wali emotoka zabula ne ziparkinga. Ne ku Legacy wekijja okubeera. Bwekiba. Ne ku Supremacy wekiba. Supremacy. Mujje ku Supremacy buli Friday. African Monday. African Monday. African Friday. African Friday. African Friday. African Friday. Every Friday tubeerawo ne band. Live. Okay. So mujje ku Supremacy ku buli Lwakutaano tuba ne bandi n'omuyimbi ow'enjawulo. Supremacy Launch esangibwa Nakulabye. Ku bitaala n'okuliramu. Buli muntu ogimanya awo era weekubula buuza wakaboda bonna bamanyiwo buuza bwabugambye ngenda ku Supremacy kimala oba wakutuusaawo wakutuusizaawo dda. Anyway, tudigidemu ngenda kubagamba aba Shalom Interiors Collection bakola ku bya okulongosa beautifying amayumba, amawofiisi, malwaliro, masomero, Airbnbs. So bakugamba nti ebintu byonna ebya interior okugeza curtain, carpets, blinds babikolako bulungi nnyo. Basangibwawo mu Kiyembe ku Electrical Plaza wa mu basement wansi B28. Oba osobola okubafuna bulungi nnyo ku 0706 015815 oba 0784649421. Bakugamba nti beekwateko osobole okuba nga ebintu bitambula bulungi. Balina experience myaka 10+ bali mu bintu bino kyebakola bakitegeera. So aba Crown Cleaning and Fumigation Services abo bo balongoosa buli kintu kyonna nzija bafumigatinga amamese biku kati singa wizo wafuna aba abantu singa tuwakuba na munno. So bagamba biku nkukunyi munyera sembera wano byonna babikola ki babilongoosa. Balongoosa amayumba, mabaati, amaofisi, mafactory byonna babikola. So banoonyeko ku 0700 752975 oba ku 0787 301 566. Babayita ba Crown Cleaning and Fumigation Services. Nambemu tugende bu straight tulabe ekintu bitambula. Tulina mu njagala tutandikire ddala ku Nsibambi. Ku tteeka lino eririwo Nsibambi nga yeefudde Nsibambi. Oyagala okumanya lwaki yeefudde? Yes, waliwo nno yamukubidde essimu. Kagenda okuterako. Kagenda okuterako jamanya lwaki yeefudde. Nafudde. Naye gwe abantu balina violence eyo mu mpolampola. Oyinza okuba weetenda violence naye ng'eriyo omuntu ali eri wansi ku ground nga violence yansinyamba. Kati njagala owulirize. Emirimu gy'otuusaako engalozo naye banja kubuuza oneesirwaza paka nini. Oli musajja mukulu olina ssente wasoma naye onoosirwaza paka nini. Ndi mulonzi ombuuza ngaani mukama anti katebo sigunzaala sigo wansomesa sikyali manda bange embizi mundeke wangobange embizi muganda wange kusaba ondeke simu eno ngenda giteeka mu security bakunoonye olinga amazi ani yagambye Nsibambi Nsibambi yavumye omulonzi yale egwe abaana bakulabisa kikumi kakati Nsibambi yayogera ekigambo ekyo ati sakamazeeyo yongerako nti professor eyasomesa
eyasomesa abantu bonna buli avaayo Zibambi yansomesaako amateeka. kakati otegedde lwaki yeeyisa bw'atyo? Sinnategeera nnyonnyola. Ye yennyini akyogedde nti bamulabanga embizi era kati n'ebikola byalina okukola bya mbizi. Bwe baamumma akalulu bamulabanga mbizi era ebikola akola bya mbizi kati yevulunga mu ttaka yeesiga bisoototosi bimere bivunduvundu. naye nze ne Parliament yalinamu kafanso nkisinga yabawemula dda. Owulidde engeri gyawemuddemu omulonzi? Yes. Awo watuuse idi ebibiina kati gye yagenza okuwemula tekirina buzibu kubanga abawemuzi bakuno be tulina abakulu gye bagwa era naye yakopye bulungi yakatuuka naye ndowooza owulira bw'ogenda ebulyambwa eryansava yadanzise amazima gali nti bw'otunya etteeka lino omanyi nti abantu Zibambi be yasomesa bonna bagamba naffe tetumanyi musomesa kyamutuukako oba atwalibweko ebutabika. nalabye kantuntu nga yennyamye. Buli muntu yeewuunya Zibambi ekyamutuukako. Kati ekyo kyekiraga kye nabadde nkugamba ndi muvumenti ebegula omuntu sorry egula ebintu ebyo oba bisatu byosirike awo nooba otuyambi. Sigalayo naye nga tommuka. Awo nawo oba otuyambi. Jangu eno okole by'amakulu. Ebyamakulu waliwo akola ebyamakulu. Waliyo abajja ne bakola ebyamakulu. Ne bafaanana abakola ebyamakulu. Okitegeera? Omutendera ogusembayo weesirwalize ddala. Kati naye gwe yabaka. Kati ono eba package olundako kyotwala. Zibambi yalondako gwakwesirwaza. Professor Omulamba lwaki oba olondako? Ku package yo zonna ennya gwe n'olondako eyo? Waliyo Professor Mbosero? Professor abamugezi ekitegeeza. Kati balina yatundayo kye yali ayina. Yakitunda. Ne bamuwa ky'atayina. Era kati ky'atayina kikwasizza maanyi. Akiina. Teryamuvuganya. Ebintu byayogera ng'ali mu kakiiko olaba nga tebikwatagana. Zibambi obusungu bw'akalayira bungi. Bwalina bungi kuba engeri gy'abuuzizza omulonzi era Zibambi n'akyemalira. Obukosi yatasaanagana kulonda kyobala yagenze mu movement. Ayagala kugenda gye ba ordaringa bu ordarinzo nalina ofuga kamagale kamugaane. Ontegedde bulungi? N'akyemalira musajja mubi nnyo. Bwaba akuwa akalulu kati obegano bega nti nze sikiikirira mmwe kati Zibambi ali mu Parliament ku lwani. Ate ali mu kuvaayo. Aliyo ku lwani. Ku lw'abantu abaamuwalulya akalulu. Ate baabo baawemula. Kuba baakamuma okuddayo. Ani yamugaa nti alina kubeerawo mpaka waalifu. Ekyo yakirina mu mutwe. Yakirina mu mutwe kati amazima gali nti Zibambi mukulembeze mubi. Omukulembeze mubi awagira amateeka amabi, takoma kuwagira amateeka mabi, abomula abantu abalonzi n'ensi yonna mu bwa profesa bwe. Era Zibambi amateeka Saidi gye yagasomerako ye Saidi embi amateeka nagamba galina Saidi bbiri galinga mwoyo kati yagasomera kumbi. Kati Zibambi wali gye bayita Geyeena. Nene anatera okugwirayo ddala mu Geyeena. Naye just yekutte ku kititi kyawo tanakikira mu kwaka. Esawe nakikirira nakyo. Zibambi kati ate waba elementi y'okwemula ate naye zze ate yo tewona. Oba ojja oba yasumuludde. Oba osumuludde oba tokyayo oba otuuse kagundi akasembayo. Bw'obanga okulaba omuntu omulamuzi omulindanga mu kunyiiga. Oba mu kwekoona. Oba mu kwekanga. Okuba kweka yes. Awo walabira omwemuzi. Kati Zibambi muwemuzi oba muwemuzi ku lw'ekibiina kye yagenzeemu alaba kye bakolesa eri ayinza okuba mutuufu. Naye etteeka lyo bbi era mu Uganda namba Zibambi yasogama nti tuufu. Ngenda kukikolako research. Ndowooza nja kibawa mu mboozi mukati. Ngenda banyonyolamu omusajja
PhD holder bwe yabadde ali mu parliament governor wa Bank of Uganda mu byenfuna muki otegeere lwaki omusajja omuyivu era taliwo mu nsobi anti yannyonnyodde etteeka lino enkosa gye ligenda okukosaamu ekonome y'eggwanga ensula gye ligenda okusuulamu eggwanga crisis egenda okubeera mu ggwanga n'akwata ebintu byonna n'abiteeka ku minzaani omanyi nasoma nnyo accounts oyo kakati economics naye w'otunuulira omusajja oli ennyonyola gye yabadde annyonnyolamu ne mu parliament ng'alina sooka kusibamu abaliwo okusobola okutegeera yabadde musajja mugezi nnyo era nategedde ono tali kuba gavana lwa nsobi ono kuba gavana wa Bank of Uganda taliko lwa nsobi batwala ebbanga nga beetegeeza kubawa kyakola akimanyi nnyo naye yannyonnyodde akatyabaga ketugenda okugwamu entebwe egenda okugwa ku ggwanga nannyonnyola alina engeri obwedda gyasitwamu bino n'agamba kati kino kiyimirira lwa kino senga oziyiza kino na kino kigwa yabalaze ebintu biyitirivu kwaba ogenda all round namba emu n'otunuulira bajeti ya Uganda egenda okugira eri mu trillion 4 ekiri kyokka jjukira Uganda we tujja domestic nga tetugaseeko foreign aid na biki byonna ebiseera ebisinga tufootinga 60% ku bajeti ya Uganda okuba ebigenda okutambuza or less kati ate ejjuka lino etteeka lihindalinga sente endala we tuzijja kati nalabye omusajja eyasoma economics nga balaga economy y'eggwanga yesobola okugwa ngeri etteeka liyise n'abalaga sente ze bafulumye okujja wano okuteeka e Bulaaya kati n'abalaga ebintu bye bazisuulamu okubireeta sente baba tutteyo nnyingi nnyo ebyo ne baleeta biki bitono ebitali wathi kati nga waliwo sente endala ezirina okuva ebweru okujjuuliriza ebintu bino bye tusuubulamu kwaffe tetulina bintu wano kituufu omusajja oli yasoma bannange ate oba nze nawuliriza ye ne mmala nga sayagala nnyonnyola yense babira gye nabiwamu amazzi ekiwulira nga kyaga muntu mulala akola ki n'agamba kati bw'oteekawo agamba nti okuyingiza miliyoni 4 olina ziyingiza mu myezi 12 ate osooka genda minisita ovu simanyi biki n'agamba ekyo bamukalubiriza abantu kasamujjako banks banking systems okukola negotiation ne customer n'aba nga negotiation alina jijja wa ministry kati n'ababanka batwalekedde mu of course kati banka mba kyagyetaaza naye yalaze engwa speed eggwanga ligenda okugwirako naga tunaagenda okugenda mu kisanja kimu mu myaka 5 gyokka ne bateekawo etteeka Uganda yagwambye egwa ebitundu oba 6 bimeka that's huge it's huge not even big, it's huge kati wena nepuliriza omwami oyo mu mbozi mukati njafuna omukisa mbakutulire kigambo ku kigambo bwe yabadde abyogera kwa kinneetaagisa okuwulira nga ate ntudde wamu ate nempandiika kati omwami oyo bwatu bwe yalabise Governor Bank of Uganda n'abalala bonna ab'obukiiko gavumenti ya Buganda yakiwakanyiza gavumenti ya Busoga ekiwakanyiza institutions ez'enjawulo ani kakati namba emu ffenna wano mu Uganda oba institute kyoba tulora foreign aid ate omanyi ngenda kukubuulira omanyi bagamba nti oyagaliza muka kitaawo luta nnyoko oyinza otema omuti ng'ogamba ettabi lino kanditeme gundi agwe ate naawe kwotudde lino etteeka likosa nnyo gavumenti n'okusinga Kyagulanyi kyokka ate bo balowooza balikolera Kyagulanyi kyokka ate bo berisinga okukosa ate bo libakosa nnyo
n'okusinga Kyagulanyi. Wano ndowooza tuyinza okuba nga 70% amaka agaliwo gadipeetingira ku bantu abagobereza ssente okuva ebweru, ekyo kimanyi? Bwe kiri. Nga buli kimu ekirwaninga mu famire. Bwe kiri. Ssente ziva bweru. Ebintu byonna ebikola olina omulaba ng'avuga emmotoka naye nga ssente zaava bweru, n'omulaba ng'ali byava bweru. Olwaleero wano e Uganda gw'omanyi omusolo oguva mu bakadaama. Okitegeera ate mwagala bafuula abantu ba foreigner. Etteeka libafuula ba foreigner. Anti n'oba omaze olunaku lumu ng'osula bweru wa Uganda. Obeera foreigner. Ate naawe akolagana n'oyo obeera oyamba kumugwira. Era osooka na kunnyonnyola. Nze ayamba omugwira gundi. Allahi. Omusajja wammwe leero olumusango guwedde. Ogwali gulina okuggwera mu lunaku lumu. Tezibadde weekisi 3. Musango okero. Oluvannyuma lw'okusaba minute maid, okusaba amazzi, okusekerera abakakiiko, babayita batya? Team of jury. Ebeetudde wali ebbali. Abajulizi. Ng'ovudde ku bajulizi waliwo bano abalala abayambako bagundi. Team of jury ebeera waawo nga naye ewuliriza. Yagisekerera. Yatunula wansi n'avayo n'abasekerera. Oluvannyuma lw'okunoonya kitaawe ne nnyina ne babula. Muganda we yajja yeesabise nga komando. Olowooza leero yagenda mu nsiko abajulizi essimu nga tabalaba. Olunaku lwa leero guwedde. Naye baali babuuza ki kati? No, kibadde kyetaagisa. Kuki? There was a saying nti ono Guy mulalu. Era mu nsala y'omulamuzi agambye okuva lwe bagamba nti mulalu nga baakamukwata. Bino bye badde bamuyisamu badde bamwetegereza. Era awadde final verdict. Mu zimu by'awadde agambye ono Guy tabangako mulalu. Omulamuzi yennyini. Tuzze tumwetegereza. Era tabangako mulalu. So kati ekyo omanyi ebadde process. Nina counsel mukwano gwange. Namuyita Kasfad. Yangamba ekigambo kimu nangamba ntulaba ekkooti ewekutte omusango ogwo. Ne mugamba n'ogamba nti omulalu nga omutemu wa Lekizale. Nagamba yagenda afuna ekibonerezo ekisembayo okuba nga kinene. Lwaki? Bamuwadde nnyo emirembe mu kuwoza. Gye bakomye mu emirembe n'okufuna ekibonerezo ky'amaanyi. Kati ffe twalabanga ekikyamu kumbe bali? Kyeyaŋŋamba nga nkyayomba awo. Waffe tewali atayomba. Ekyo ekigambo kanso yakiŋŋamba. Kati nkiraba kati. Naye nze ku lwange ekibonerezo kimusaanidde ekyokufa. Naye okufa si kibonerezo. Si kibonerezo? Okujjako ng'enzita yeeno. Muteeke wali firing squad. Otonyezeko ku kidomola. Ate okuba bakuyita batya? Olwo oyingiridde eddembe ly'omuntu. Oleeta akajjo nga kaliko kamulali ayako obulungi oteekekawo wansi. Omuka gwa kamulali gumuyingire. Ojjewo. Omanyi walaba kufilm gyata Prison Break. Nagiraba yonna. Wagiraba yonna okakasa? Yes. Kati walabako omusajja gwe bayita Agent Mahone. Omujjukira nga akutte ekisajja ekiddugavu ekyali ekitemu ekyatta mukyala we. Omanyi ekyali ekitemu kya Sona. Omanyi engeri gye yakittamu? Pati sijijjukira bulungi. Yakigamba nze bamwitanga Mahone. Mahoni. Gundi. Agent Mahona. Juga yamala naye n'atandika okubeera ku running naye bamunoonya. Yakigamba ngenda kukutulugunya. N'akinnyonnyola nga tannaba kikwatako. N'agamba ojja kwegomba okufa nga tosobola. Ogambe nti senga nkusse nga tekisoboka. Nga tekikyasoboka. Ojja kwegomba okulaba nga tekisoboka. Nama n'amugamba nti ate w'onaabanga azirise nga nkukuba empiso. Ekuze engulu.
mu kagalo oba kano yabakanga mu kuzino kuliko engalo sensitive n'omubiri ngodde engulu nga nkuddamu era bw'atyo bwe yakola kati yasaana entulugunya eyo bakagambye keetonde ne kagaana bakagambye n'ebigambo byagala okwogerayo ne kagamba my lord mundeke wadde okwetondera bannayuganda nti sirina kati agenda okufa aba yeetonda ki ogende nga omanye omusajja yankuba ekipapula najja atanyenya okukuba ekipapula namugamba gwe oyagala nkuvuma oba nobuga totegeera onkuba ekipapula kati onyonnyola ki akunyonyola lwaki akuba ekipapula nga yali tabiwandiisa ku kipapula ate akinkubi ebipapula bibeerako bawandiisa kyebakubidde kati okujja nga olina ekibuuzo ekirala naye oyo omusajja abadde asaana kalabba naye akalabba akatali akate akasipiidi akalabba kali kembadde njogerako akakajo kakamulali akekidomola ekitonya naye bakutwalanga mutemu ke kalabba kembadde njogerako bamusalidde emisango ena gyonna jjukira buli mwana guba musango gwa njawulo emisango ena buli mwana omusango bagwawudde yes kuba bonna balina abazadde banjawulo buli kitegeeza buli muzadde yaloopa kankoze bubi era enkayana ebadde waaling squad oba kalabba kalabba akaffe era enkayana ebadde waawo abantu nga bagamba bamutuweemu atubuuzeeko before mumutwala engeri gye mumusalidde atubuuzeeko nga bagala abatuuze b'eggaba ababuuzeeko kati ngenda kubulirako dayasi gano ge mazima mutuufu olaba ensi eno ntuka nendowooza ninga naye omusajja ono yajja okutemula abaana bano ng'alowooza ki mbu yagamba yali tagenderedde omanyi omusajja oyo yagira mu mmotoka n'agireka ku petrol station namba emu eyo genze wala yasooka najja n'akola save ng'emmotoka apangisiza mpangisa Yes. era n'omulamuzi kwavudde n'agamba ono si mulala opangisa ote emmotoka emirundi ebiri ng'ojja mu kifo kyekimu oba obulalu bwawa musajja mulamu so bamutuma bazadde be bakalivayinge nti oba mulwadde tewali yalabikako musajja mulamu agenze kyensaba kiri ekintu ekyo okufa kwe kwanguyirizibwe baleme kulwisa sinza musaasiramu wadde nze dayasi sobola obeeramu ako omuntu n'ogamba owa tekaliimu osaasira otya mbeeremu ako omuntu yo ng'ali mu kansolo omulaate so okero kaputi saawa yonna abaana batandise dde omukolera rest in peace weddabulyamutekaayinza nobutamutta eno gavumenti ebyo ebisala ne bamukozesa nga balenda kyogera kuba omutima yagulina kyuka kalinga kaluyongoyongo kali awo mutemu butemu kyovola afaanana ekyo okay gondi eno gyoda njagala onyinyonnyole era njagala mu details namba emu onyinyonnyole statement y'omukyalo namba emu eno egundi eno gye tugendako omukyala actually bagezaako mumukunya mu palamenti ng'akomyewo n'asiriwaza abantu Joel yali tannaba kujja lope n'agamba oli nti yabadde AI Joel we yajja yasaba akazindawe naye kyeyasookerako n'agezaako mufyaka n'amugamba naye ky'oŋŋamba twakyogeddeko dda n'agamba nnyabo saabaddewo kati njagala tukyogereko kuba olina ekintu ky'oli mu kuteeka mu public ekitali kituufu okitegeera omukyala Anita Among yali alina we bali ng'abaaki ne bamuwa akazindalo jjukira ali mu mbiranye naani ne Mao kati n'akola statement n'agamba palamenti ye 11 nagimira naye ate ye 12 mbakakasa ate yo ngenda kugibuzaawo I swallowed this one is going to be walloped abalaba firimu za science gundi ezo mumanyi ekigambo walloping kyekitegeeza nti ensi nebulira mu kintu ekirala kintu kyonna obutaddamu kulabika forever oba nekigenda mu time space endala nga kiddamu kulabika ng'alinga atugamba palamenti ye 12 tetugisuubiramu kyamagezi kyonna tewali kye bagenda kuyisa nga takikkiriza tebagenda wanika mukono kwogera
kubeera ne gundi yamugamba Lope namugamba kitegeeza yensonga lwaki ab'opposition badde nga tubalonda nga bawanise emikono okugera abantu ne balowooza tebalina kibakola mu palamenti kitegeeza okikolera kiki kagenderere kati awo njagala nambemu mbulire obano wetusimbulidde awo amazima gali nti bw'oba onoonya palamenti esembeyo okuba embi mu ggwanga ya 11 ebadde embi nnyo tebanga nawo ate yo 12 Katonda yamanyi tusabire nsabire lwaki ogamba bwotyo awe njagala detail ompe bayagambye nti tetubadde na opposition mu parliament ewedde twagezaako okubagula bonna era ne tubamira we swallowed them ate yo 12 nsuubira kusuubiza tugenda basaanyawo busaanya wali bagezaako whatever it takes kitegeza oba kubatta oba kubagula whatever it takes yebigambo biri make sure those bagandazi ti kakale kika ky'omuntu oyo azayogera ebigambo bingi nnyo ebadde ebyenjawulo naye nga ayina engeri gy'abireetamu naye nga ayina sayidi gyavvoola yagamba AI ndowooza kyeyali sosokola kujjawo gundi ya Lope obuyinza tabulina mu palamenti babukole abe nabo anaasanya watya nga tagijjewo wabula ati you can't kitegeeza alina sooka kukola ki kujasanyawo bwa Lope kati amazima amongo yasanyuka nnyo neerabira obuvo bwe n'obuddo bwe obuvo n'obuddo yasanyuka nnyo ate twatuse time mu Uganda tufemba Nebukaduneza bebakola bati Nebukaduneza yakola ekifaananyi ekya zaabu n'akimiza mu lusenyu lwa Ddula nga buli muntu yenna alina okugenda n'akisinza ate akisinza asuulibwa mu kikome ky'omuliro mu ggwanga ddamba mulimu abantu 3 bokka abaagaana Saddulaaki Mesaki ne Abedunego era nabo ne babasuulamu kakati twafunyewo omuntu agamba nti ye Alpha te Omega kati bikyayagala kyekikolebwa kikolebwe nga bw'ogambye tujja tuka time nga ne Sala basaba ye yes n'abamu baatandika dda kati ekituufu kiri nti bw'otwanga embeera gye tukyalina mu ggwanga tosuubiramu kiteeredde tosuubiramu ki tosuubiramu palamenti entuufu tosuubiramu ekintu kyonna byebyo ebikola bye bakola byebyo byakitemu byaki tewali makulu kuba omukazi wagamba bantu tebagenda nafuguma yadde kigambo chief statement gy'ofunira speaker omulamba olwo aba opposition abajja mu parliament balowooza eki no n'abantu be bakiikira kubanga alina ebibuuzo bingi wano omuntu yajja omwesimbako n'amuganya omuwandiisa ebuuba ne bufa ne bamukwatira ebweru kati kitegeeza byakola si bituufu naye katugende bwe tutyo tugendera awo tetumajwa ekijajjala kyekijja kyebasimula kyekinene naye kaba kinyonyogere tugendera awo anyway njagala tumalirize tuli ku speed lwa nsonga nabagambye budde tulina butono musajja wange akedde olunaku lwajjo yayombye okwekutula olunaku lwali akedde kwa high court kutwayo kiwandiiko agamba Bebekulu ojja kunsasula olimba Gravity atutte Bebekulu agamba okuva lwe twava mu kulonda tompanga ssente zange ekyo nenkimira kyokka ate bw'otegeera nti nno nfunye appointment ne president oyomba ogamba ogendayo ngaani nga toyise munze bw'otegeera nti wali ampadde ka ssente mukoledde emirimu emirala ng'obuuza ku secretariat oba okimayo ki wansayininga bulamu wansayininga kuyimba gundi neggwa amubanja $4,000,000 ne bino gundi be yaddukamu n'alimba nti alwadde ani alien skin n'agamba yitajja bibaamu ezo ssente naye gundi akyazibanja $15,000,000 omanyi lwaki emboozi mukati abantu bagirabanga ekintu ekyenjawulo nedda bw'olira tulekera omukisa buli muntu ayita waayise najja era kizibu nnyo okusanga ffe nga tudisikasinga ku bapano lisiti abalala otegera true kubanga
tuli ku self service ensi etumala. Kati bano babbe kulu balina slogan gye baateekawo. Era bo gye bagamba mbu yentuufu. Eriwa. Mbu abatatutte muntu wa president tateekeddwa. Oba awantu wonna gy'abamanya bw'agendayo no musango. Era dono kyeyagambye. Yamugambye nti wano we mwagenda temwatwala. Bwe nafuna appointment yange ne ngenda wanyiiga. Otoya kyegamba? Yes. Ono bw'agendayo mu ki? Musango. Musango. Ekituufu kiri nti bw'oba otunuulidde ensi bwetambula n'ogiraba n'ogyetegereza. Bebe Cool alina okakasa nti nabano bagula bite batuuka ne bakuma. Ekyalina kitegeera. Yes. Nabo n'agenda okwesakira ng'omusajja nga naye bw'agenda. Okiwulira? Ng'ate naye yagenda okugendayo ng'alinga bagula bite obanga tanabaza na kaliba yaabwe. Kakati ekyo tekimunyiizanga omuntu eyakola aba akoze asasulwe. Mpozi nga Bebe Cool atugate bannamuwa. No, era naye akkiriza basobola okuba tebannamuwa naye empinga gy'ataddewo ye baleetedde okulowooza bwe yagenda wa president n'akomawo n'akitega yamugamba uzanga ovuddeko omiti nze president agenda kuwa ssente n'amubuuza ate nze ninako contract ne Museveni. Kankubuuza ekibuuzo. Bwe tugata ne tugula poloti bwe ngula endala obw'omu ng'eyo ngikulekera. Nedda ssebo eri tuddukuze babiri. Kakati bukyamanya abanja 3-5. Bulavito bwe yalyanga alina okuyimba ni yayimbangawo. Tewali era yayimba. Actually yaleeta ne life mu eyo gundi. Kati lwaki omugamba mbu nate yetaliiko olw'okuba agenze n'esakiri yiye. Wabeerewo kulema kubaawo mbeera ya mulugube egenda okukosa abalala. Kubanga bino bye batankula binene. Bajja kwevuma bajja kwerangira bino naye gye binaggweera. Nga basabe na accountability. Ate nga ng'ensi basaba accountability. Nge bagamba kale kati kuba kati sawa zino ongambo ntya nti Gravity angambye abanja million 4 bateesa bitatu mu mwaka 10. For what? Buchamani abanja 3-5. La kwanza entalo z'aba movement. Zinyumiranga Bebe saba bali baganda tava ku main. Tiwali buzibu. Obaba bawo batebabawa. Kiri gye bali. Kiri gye bali. Fiki gaza abanja 2. Ningamba banda sente nga bazidi kibuzibu kibe sente zali awo za kugira bugizi gwe jangu yogera bakuwe era kwali kwogera ku natusere nga wakati oli waba amuwe 5 nga be ba plan ngolwe yaleta diru ya wa sente mmeka ati kye nkugamba ekyo accountability egenda okubayo nambe musinyango baba wabo nakubba baba we Baba beerire neze kimachire kintu ekyo. Ekitegeeza movement kitegeeza bubbi. Buli akwata za kutte bonna position wabo. Omugizo movement ekimu kubimunyonyola ntono wa movement obubbi kiba ku mwanje.